ez'okumakya ngenda mu daddi ewaka nti munnange bagenda kubanja date na bunaanyizibwa oyikiddwa mu meeting ne Minister Fiona Nyamutoolo nenzijayo my Luseke shoes ngende mundu mukuba musayi gweguna mweyimirira ngendo otuuka wali ng'ate waliwo enteekateeka endala ng'ate tuli simukolo gw'ozaaweza mukulu kwerira ba senior presidential advisor ate mayi banne lumu bali bayita nno nga kuwoowa era tuli batono abali bafunye era bw'abadde bantu batono nnyo ne bagamba muli bamunda nnyo Edrissa era twabadde awo nadde ntudde wano nga Jeno David Muhoza antudde awo era nga tuli naye Nyamutoolo ogwa Kenzo yagwanguyiza ogwo gwe gwalwalwawoko ogwa congratulations kakati wanti omukyala speed omukazi si ey'omusajja badde nkyakunyumiza baminisita badde nadde ntudde wano nga Jeno David Muhoza antudde wano nga Honorable Balamu antudde wano nga tuli mu mboozi za ggwanga tunyumyawo later on Honorable Minister Amongi n'atwegattakaawo Honorable Lilian Abel n'atwegattakaawo twabaddeyo ne badivise okuva mu State House banja wabadde oyogera ki lulimi kyawo kati ababadde beetaaga omuntu asobola okwogera Oluzungu n'Oluganda era nga nze ndi waawo n'ekikwatamu naye nagenza okulaba nga Alpha Time ali wali nga kati akali mu Alpha Time okakuwo kekiise nemugamba kino kikoleredde waliyo mu lutalo oyiyeewo ababuukidde etokota jangu okwatemu but twafunye omukisa for the first time okuwulira emboozi y'omukwano gwa Nyamutoolo Nyamutoolo agamba ye yawuliranga ekigambo Kenzo ngalo za Kenzo kitegeeza musajja mumpi era mu bigambo bye agamba nti kale ye Kenzo okubeera handsome n'obuwanvu si kyekyamukuba naye nedda kabyetugambire semu ojubisa nedda tebirimu tukube mukolo gwalemu abo yagambye kole ye Kenzo okubeera handsome ng'ate muwanvu ye tekyamukuba kaakati Minister Amongi n'agamba olimba you always said a boy is beautiful teri musikazi ayogera ku kintu ky'atayagala you're lying wamma Kenzo they liked you because of your height and because you're handsome ne baminisita bakkiriza ati omwana ali handsome ekyabadde wali ng'omukwano guli mu advisor buli omu aseso okimanyi nti General David Muhozi yasabye agundi atubulya emboozi y'omukwano gwabwe naye n'asumulula muganda wange mwaka mulamba nga tuli ku ekyo yamusisinkana olunaku olwasooka nga bali bazze ku business tewali kyatiisa Nyamutoolo nga mulundi gwakubiri bazze kukola recap ya business n'amugamba njagala kuwasa Nyamutoolo n'asooka akankana olutiko ne lumuyiika n'atambula n'akomawo n'atambula n'akomawo nga takiwulirangako n'agamba mmwe abatambuza omugambo nti Kenzo teyasoma n'agamba mulimba you need to meet Kenzo n'agamba talabanga ku musajja alinganga mugabinga Kenzo atuuse ne ku extent egaba engoye ze atuuka olunaku n'amugamba baby blouse yo nagigaba Kenzo agaba engoye z'omukyala we olw'omutima omulungi ogwo bambi Kenzo ate ye bwe yatuuse ku Nyamutoolo yalayidde bulayizi n'agamba ye tamanyi lwaki relationship y'enkadde abantu baajogerera nnyo naye Katonda yali amuteekerateekera nsi nsuubize gye yatuuseemu emanyiddwa nga Nyamuto Kingdom Nyamdom Katonda yali amuteekateeka nti yabeerangawo n'alaba this and that what and what abantu bamwogerera bavudde mu relationship nagamba waki abantu bakola ki banjogera ani atavangayo kumbe Bayibuli egamba buli boolabanga omuyaga nga gusituse manya there is a miracle kaakati mu mboozi endala yeya afuna otya obwa advisor awo kaakati kigambibwa nti abayimbi b'ebeesitoni bagenda mu State House balina ensonga zaabwe zaali zikoze eki zibatutte era nga mu nsonga ezaali zibatutte President Museveni yakkiriza agenda bagulira ekifo we ababeera jam session yaawo era budget kigenda kureflectinga mu budget President nakkiriza agenda kukolera abayimbi studio 19 mu sub regions eziri mu Uganda
ng'abayimbi basobola okuaccessinga studio ezo ku bwereere ebina byavudde mu nsisinkano eyabadde mu State House ne bagamba nti era okwo kwe baagasse ne bagamba nti ku byayogerwa babadde boogera ku nsonga ya copyright president n'abaako nekyazudde ekipya ti nga tetunnagenda kukwasaganya tteeka twetaaga tekinologi kubanga abayimbi bagamba nti music waffe azanyibwa mu bbaala ne tetusasulwa president agamba twetaaga ekyuma ekitrackinga music wa Kenzo azanyiddwa mu bbaala kyemuzanyi emusasula amajaaga n'ebirala byonna bye bakkiriziganyizaako n'okuli okubongera biliyoni 5 ez'okwongera mu sako era president yagambye agenda zibawa ebigambo bya minisita Amongi yabyogedde mu luzungu nze yasoma nga nabiwulidde bulungi olibaawo okutujjukiza singa abayirabira mu katono nja kubajjukiza kaakati byonna bimala okuggwa mbu Ankansiime agamba president kati ebyo president Kenzo Museveni mbu inefanewe ngeri ani gyakolamu ebintu bye amwe kati byonna obitugambye naye ani agenda okujjukiza why don't you make our president your advisor ababadde bagutambuza ku kyalo mbuno Nyamutolo era ne bagamba Nyamutolo naye yeewuunyiza n'agamba OMG nedda si with accent anti kati kikyuka beb bamuwadde yabaddewo ng'atudde butuzi mukazi wattu nga tabikola ki netuddewa Nyamutolo n'agamba nti president alina ekintu ekyenjawulo yakulaba omulundi ogwo n'amanya nti osobola ekyabadde wali abaana b'omu mambuka beeweredde Kenzo mumetta omukwa nga bakulembeddwamu Edgar Honorable Amongi Sanitary Honorable Nyamutolo Academic Prefect Honorable Abba nga bali ku mwana wattu owaawa bagambye gwe tugenda kukwagala n'enviri zimere Kenzo yeefunidde twagenza okumalirizanga Kenzo kwa awadi aziwangudde nga awadi gyabadde tannawangula ye ya Nyamutolo awadi n'agimuwa bannange omwana tunga yagwa mu bintu era twagenza omayiza nga buli omu agamba munnange Kenzo weesumye ofuna omukyalo omugezi Kenzo weefunye wafunye omukyalo omugezi naye okimanyi nti nno Honorable Amongi babeeranga ne Nyamutolo ng'alina olubuto nga bubakanya munogera mu luluza nga tebamanyi taata wa lubuto bwe babigwamu mbu bakitegeera luvannyuma mbu nga Nyamutolo tabagamba era yamugamba bugambi nti gwe gwensoose okugambako Kenzo yansobya byonna byayogeddwa kuba nagambye kanve ku bwemusiŋŋeene nsooka empulirize amatunkunku munira kuba n'obudde tulina butono olina ku budde nga tumaze wano era kyano yange tetugenda kukola mu kantu tulina kukolamu akantu kunyumiza kale tubayozaayoza budde budde naye nakye nazudde nawudde emboozi ya General Muhoozi David because I think he was the first big person he met according to their mboozi naye the biggest lesson gye nafunye abayimbi group side zombi government and opposition tubatwalenga a unique group of people gye twetaaga naye nga tetegeerekeka kuba kirabika both sides zibakola ki zibeetaaga kale Kenzo tukuyeza weza Nyamutolo balikolera mulenzi mwami wo Kabaga sanga omukazi alina mukwano ng'oyo mumufunye bwe yatuuse n'amuwahaaga n'amugamba are you okay baadde tebava bonna waka where have you been we smile unamugamba bujubuju myaka 13 bweddu nga ne Kyagulanyi ali mu bufumbo obutukuvu ne mukyala we